Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbalage ku buugi buno bw'osobola okufumbira omwana w'omuwere n'abeera ng'abunywako ne buba nga bujja muzimba bulungi omubiri. Tutandike teekako amazzi ku kyoto. Omwana ono omuwere alina kubeera ng'atandikira myezi nga myezi mukaaga tugenda kufumba obusera tubugatte n'obuwunga bw'omuceere. Ndowooza olaba ogwo gwe muceere buli bwe tusoose bwe busera tugenda kubigatta wamu tubifumbire wamu birungi nnyo. Biyamba bulungi nnyo omwana oyo omuwere naddala omwana oyo gw'otayonsezza bbanga ppanvu n'obeera ng'omutadde ku byokunywa. Kati gula obusera bwaffe bulungi nga bw'olaba soke tunula olabe oddira kisinziira omwana oyo abeera mwana omu tugeze ddira ejjiiko 2 ez'obusera nga bw'olaba oziteeke wogenda ozitabulira ofune n'ejjiiko 2 ez'obuwunga bw'omuceere gwo gwe muceere gw'olaba jjiiko 2 ez'okwegamba kirina okubeera nga kyenkanankana bulungi. Omuceere ogwo gutundibwa mu maduuka amanene ne supamaketi. Eno ewaffe kiro ya 450 ate ewalala ya 500. Kati amazzi bwe gaba gayidde beera nga otabula obuwunga bwaffe obwo obuwunga bw'omuceere wamu atuddidde obuwunga bw'omuceere wamu n'obusera ne tubigatta wamu. Kati bw'omala biyibwe mazzi gaffe agayidde beera ng'otabula butabulemu. Omuceere mulungi nnyo nnyo okubeera ng'oguwa ku mwana oyo guba gujja muzimba omubiri akule bulungi nnyo. Ate ekirala guwooma obuugi bubeera buwoomu. Kati bw'omala obutabula bulungi teekamu amata gaffe nga bw'olaba beera ng'obutabulamu. Tobukkiriza kusiirira wansi bubeere buugi bulungi omwana waabunywe abeere nga ajja buwoomerwa ate naye afunemu mubiri. Kyandibadde kikulu nnyo obuugi obwo n'otandika obbuwa omwana oyo nga wezezza emyezi 6 n'otandika okubeera ng'obumuwa. Bujja muzimba bulungi nnyo omubiri ate yennyini n'omwana agenda kubwagala. Buba buwoomu mu baana abo abato abawere kuba omwana w'emyezi 6 aba akyali muto nnyo. Beera ng'okola bw'otyo, funa obusera ofune n'obuwunga bw'omuceere bigatte wamu ofumbe obuugi obwo obeere ng'omwana oyo omuwaako abeere ng'anywako. Bifumbe nga bw'olaba bitokote bulungi bujje kendeeza omuliro bubeereko buboobere beera ng'owa omwana w'omuwere abeere ng'anywako. Omuceere ogwo mulungi nnyo singa obeera ofunye obuwunga bw'omuceere beera ng'ofumba obuugi naye fumbiramu n'obusera obigatte wamu oteekemu n'amata. Bwe bijja beera ng'owa omwana teeka mu nnywanto owa omwana oyo omuwere abeere ng'anywako. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Njagadde mbeere nga nkibalaga omwana oyo omuwere okusinga okumuwa amata ameerere buli kaseera funa obuwunga bw'omuceere wamu ofune n'obusera obuwunga bw'obusera bigatte wamu nfumba obuugi obwo beera ng'owa omwana oyo abeere ng'anywako. Bugenda mukolera ddala bulungi nnyo. Njagadde mbeere nga mbubalagamu abakyala naddala abazadde obuwunga bw'omuceere bukulu nnyo mubeere nga mubuwa abaana bammwe bagenda kukulira ddala bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi mweraba.